za koma mu lufula enaku enkwata simanyi singa lole zonna zagenda straight mu lufula asula wali mu apartment emachi apartment talina nyumba naye apartment zokubanga iye ate solola iye naye tewali lujja wagenda mbabuuze talina kyalo waabwe so kati buli omu agenda kufuna buli asaba ente ng'akkiririza mu Museveni amugambe jjajja njala kulunda ajja kumuwaki tewali mutendera gwe musanga mugambe jjajja tusaba nti naye mu ebiseera ebisinga mu musaba sente nedda muntu wa wansi kati tusooka muyimbi yes muyimbi so abayimbi mwe abato mwenna n'abakulu abaliwo mukole hit nga mwa Museveni giyakoze kati abantu bamwettanira n'omuyimbi wo koze nga Kanye West Chris Brown nono abadde asaba mwami Kanda ne mugamba sokoli ne mubuuze yes agala abantu abalina award ennene kuba naye alina awards nyingi award London ennaku ezo ya video esinga video eyaye engoma eyasinze nakomyewo na award okuva London tutandika nga 3 January tugise the Liberation Trek tujja kusimbula Wakiso tujja kuva Wakisaawo tulibyeka kiri awo Masuulita tutambule Lwero na muzeeyi yayitawo tugenda kutambuza ngeri wala kilomita 10 tugenda kumala kilomita 10 100 kilometers ne muzeeyi nga bwalinga yafulebye lwaki kimukikola no ino okutambula okuyita okwejjukanya omanyi tukiyita flashback tujjukire gye twayita kale walinga ensiko waliwo bizimbe ne factory kati ng'ekapeeka alina factory eziwera zigenda kwera 8 zikola goodwill cement waliwo zikola juice waliwo ez'amagi waliwo ezaki so agenda kwejjukanya gye yayita bagambe bannange mulaba bwe twaleeta emirembe mu Uganda kati olaba zino factory abakolansi kati okuva Ematuga paka Masuulita paka Semuto kolansi tewaliwo kolansi kati Kakumiro bakoze kolansi okuviira ddala Mubende paka Kakumiro paka Kagadi kolansi kati wona gye yayita agenda gamba kati mulaba kati ensiko abagala ogenda mu nsiko ensiko mwina agenda mu ya box ya Kalulo tewakyaliwo ensiko wonekweka so tugenda kubeera nabo abantu abamuguliranga muwogo abamuwanga muwogo abamuwanga lumonde ababuuzeeko then abagambe nze mwami Museveni kyalina amaanyi kumanya nina amaanyi nana akayimba kakano abakolere kakapera lwaki obayita ekyakusaasira toddamu kubayita ekyakusaasira omukama wo okusaasira omuyibi Catherine kusaasira no mukama wange Catherine kusaasira ne mukama wange full figure those are my bosses abo bakama bange kati gamba buli bakama bange Catherine kusaasira mukama wange full figure abeera mukama wange Brana White abeera mukama wange mwami Sipapa abeera mukama wange mwami Bebe Kula abeera mukama wange nze ndi omuntu wa wansi bona bakama bange actually nze ndi mukozi waabwe era tusirinya lye king nze king Balamu yes so king abeera king kabaka so tukitwale nti buli muntu awa NRM abamukama wawo babeera bakama bange kubanga balina abagoberezi nze sirina bagoberezi nze bagoberezi bange mbeera ngoberera abo abakulu bakama bange temuddamu kubayisa mu maaso mwaba NRM oba temusazeewo okuvaayo okuwagira omukulu wammwe atwala ekiwandiiko gwe kenyini oli mutegesi naye tewamutegesi nze sinze poliisi waba yawandikidde poliisi ya Uganda n'agisaba kyagenda twalayo ekiwandiiko poliisi ejjamuwa obukuumi akitwaleyo oli wamu naye obukuumi bwe asabe nga butwala watuufu nkugambye saagala agende mu maka ga Kampala waliwo amaka ga Kampala bamanyi abaana bakyagulanye ne Babi Kyagulanyi Emagere ago maka gaabwe si maka ga Bobi Wine omuyimbi so amaka gaabwe abawagizi ba Bobi Wine gali mu fire base Kamwokya mu ghetto so ebiwandiiko byabwe byonna babitwalewa gali maka gaki maka ga muntu era oyo omusajja muwe ekitiibwa omubaka wa palamenti wa Kyaddondo oli mutegesi wa bivula ebbanga ddene ne Big era agambira mu musuuliridde yensonga lwaki mutwaze ekiwandiiko kugambya mu Uganda tulina abayimbi 300 naye nze kati budget gye nina ya busente butono busente bukyolo Buganda njagalako abayimbi bana kati singa kugamba nti paka abayimbi bana alimu abo abana abasooka
no mbulira no njagala mumbulire ali mu bana abasooka so naye wembanga nina budget enene mbera ne budget n'abadde Masindi ne mugamba najja nayimba ne musasula na wembera ne omukolo gwa president Kololo yomu ku baana bemanya abegonjerwa abempisa era simanyi na muntu amugambye tugenda maka g'omuntu omulala olumbe tekyetagisa njagala asigale ng'ali mukakamu akonservatinge ku music we akole music wano ba John Black bamusanzeewo njagala adde mu studio guno omwaka gubeere gwa kukuba hits ezibamenyawo Biga yagamba obuzibu bwe buli abawagizi bakyagulana baddira ba promoter nga bategese bewe nyenyine ne bamugate bagenda hivi nategese ku Christmas ne Boxing Day nakoze show omugate nya mwawulide kakacupa entebe kyogamba mbadde seranga kalamu nga tekaliko balamu kati wibabanga mazima bawagizi lwaki aba tebajja ne bakuba obucupa nze ne bakuba ne bazira ebyanga kiki kibaleeta owange kubanga nze sirina mutawana na muntu so sagala mubeere na mutawana n'abantu bwana abantu ebyobufuzi biri piece of us ebi kitono nnyo okufa abantu tusigale nga tweyagalizanga abantu mwami Kyagulanyi alina ebimulumanga ye mwami Bebe Cool alina ebimulumanga ye ne mwami Biga alina ebimulumanga ye ne bonabona ekibagata kugenda mu studio okola hit kati John Black okumulanga kyogamba tewabadde babayimbi abalala bamusooka yene lwaki namulanzi Kenzo semyekozo tibabadde babayimbi bamusinga ninagambye Kenzo yabajja Bebe Cool alina waya tuna ndesa abantu abayina ebintu ebipya so tewaliwo nti nkuwalana nze njagala hit kati ate Biga alina we yakoledde obulungi agenze kalireyo nakola show so ubanga kibuga tokisobodde saawa eno bekyalo kubanga Kampala tujudde tulina ebifo bingi Uganda yonna abantu bebakolera tulina districts 128 so genda ekamuli tegeka show yokole vaayo genda okubeyiganga ku Boxing Day vaayo kwa satu mulimu tegeke fireworks ebukungu obe biyende vaayo nga lumu otegeke show yo erutembe so wona wokolera show abantu bagenda kola ki bagenda kujja Misabala mtulowooza nti ekyokuwa abayimbi baffe obucupa kyekusa ku byabufuzi ekyokuwa abayimbi obucupa simanyi oba abantu bano simanyi kiwuka kiri mu bantu bananga balaba TV zinezenjawulo ne radio mulekerawo kukuba bakama baffe obucupa bakama baffe mwagala tewali bukulembeze oba bukulu obutaveeri Mukama Katonda so abo abantu bonna bakama baffe mulekerawo bakuba obucupa kati mukazi watukusaasira omukuba akacupa wekanamukutulako akabina no mumbulire kubanga omusobola omukuba akacupa nekamugjamu eriiso is uncalled for buli omu gwoba toyagala kumuwuliriza wajja ku stage kyuka otunula eri wanamala mutunule gwe mulabe gwe mwagala nze oba toyagala kulaba show zange tujja don't come to my shows tewali gwe nkwata kiboko n'afuluma mu nnyumba naye ngenda okubalaba nga musimbye layini nga mujjudde kyekibaleeta bapromota banno balina bagabe nti juzi bali wakiseka Abitex ne Bajjo okyogerako bagabe kubanga okuddiza guba mwoyo kati bo bagaba nte obusobozi bwabwe buli mu nte kati ane ente zemba kubiriza abantu mu abali ente mulekerawo kumala galya mujja kulya kalusu ente zivana kasongola bazireeta kiro ngoli agireeta agibanga mulya ente ze basalira mu kubo walabako ente gye basalira mu kolansi wakati kati Bajjo etagana kukwata kiboko kuba ku lutolo so abawe ente ndwadde ente zijjudde kalusu begenderezemu abali ente z'aba Bajjo ezo n'Abitex ze babaleetera zijjudde kalusu ente entuufu ziva Gomba oba Lwakitula sayizi eyo baga balina ente 10 zonna za kalusu zonna zina kalusu that one I have evidence kubanga abaana baazi kukusekero mwambe bamuyita Muwumuza baazi kukusa bazijja na Kasongola Muwumuza Albert bebazireeta ne baziwa Bajjo ate baleetako bbiri kuba bazifuna ku mabanja bagamba nti buli kibuga ekyebereramu buli muyimbi kuba kati bano abaana abayimbi baffe ng'obo bayise bakama abo babakubidde Masaka na Bugabo Sand Beach bagamba nti buli ekibuga bo bakiyite okwebereramu nti buli ayebereramu bamuwente abo bapromota b'empisa ensiwufu naye ate bawekitiibwa mwami Bajjo oyo mukulu nnyo omuntu w'amaanyi nnyo mu kibiina kyabwe kibagatta ali mu kibiina ki Uganda Promoters Association Secretary General Mulamba mwami Abitex ye president wa promoter mbawe ekitiibwa naye kirekawo bapromota b'abantu abalina empisa ensiwufu kubanga mazima ddala gwokuba akacupa ayinza okuba mwanyoko naye ng'awagira kibiina kirala kati nze waffe waka nze ndi wa NRM muto wange Daudi awagira People Power wa FDC wa People Power erina mama wange
ye omusala woti n'engoye zonna ayambala za yero namugamba mama gwe watandikawo yero nagamba munnange ennungi kyenvu mulungi kyayagala so nze sigenda mukyawala kuba nti awagira ekirala taata wange omuto ayagala nnyo UPC n'enviiri tazisalangako zonna zikuze ziriwo ezikyali masendi awo ziringa zoboti agamba mukama wafe anaatera okukomawo namugamba bamuze kakokolo so buli omu alina kyayagala buli omu awe munne ekitiibwa mukyakola mukyayagala naye mbakubirizamu abamala gali ennyama gye basalidde ku kkubo eyo ku kkubo kukola nsinga eyo wakiseka gye nalaba ente zirina kalusu tezirina sitampu z'abasawo zirina kalusu mwali obako obusembayo Big Eye just mukama wange Big Eye mwagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe n'essanyu si ye yekka ne mukama wange Buchaman temumubuuzizaako yasinga mubakama wange. He's very, very talented, he's very experienced and he's powerful. Buchaman is very powerful, the president wa Firebase. Obaka bw'omwaka balamu. Obaka bw'omwaka mbagaliza omwaka omupya gubeere gwa mirembe n'essanyu. N'abamawulire abata reporting amawulire galiyo ng'oyo mama yakatuuka jangu bakulabe oyo mwami mulabye oyo mwami ya reporting asibirabako wantu naye agamba na reportings so naye mwagaliza omwaka omupya gubeere gwa mirembe n'essanyu mukole nnyo mukole ssente ebyobufuzi tebitwawula buli omu awagire kyayagala ng'awamu n'ekitiibwa. Bigayo omwagidde genda mu Firebase mugamba bagenda ku Firebase agende waba alina ensonga ze ate n'ekirala tewetagana kubira poliisi kuwa lukusa genda ku Firebase kubanga nze bwe manjagala mwami Kyagulanyi mukubira simu ne mugamba muganda wange Bobi Wine oli awo nti yes kanzije njagala kwogerako naawe era nali muyisa ajja ayimbe ku Sheraton nangamba agenda kubeera Jamaica obawa naye njagala 3 mulumulu nayimbe wano naye bambi ekyomukusa omubi yali booked so Bobi Wine yali booked naye nga nenjagala bambi ajja ayimbe wano kasaba nga tayimba ebyabufuzi ng'ayimba eby'abantu bye baagala bibbada ebyedda bye twakolanga ebyo kagoma kalubembera balamu nga tumaliza otuzaayo ate okyogerako ki ekya Bobi Wine okubeera mu busibe bamusiba tayimba ku stage yonna bwentegeeza obusibe bwa music nga yayimbye mwambi aliko abadde kabaga ngamba ebivulu bye kati nze namuyise wano naye nga taliwo namuyise bayidewe njala bawulira ekintu kimu Bobi Wine ng'omuntu mukalo gwange nnyo muyimbi wange ekitwawula byabufuzi era nabadde ndi awo nga ndaba ka message ke ka happy new year muganda wange happy merry christmas muganda wange ka message nkaina naye ate mwabali eyo mulowooza nti saagala Bobi Wine oba Bobi Wine tanjagala mwerimba ffe twali bamukwano okuva dda naye kitwawula box y'akalulu nze njagala nange nina omuyimbi kati gwe promotinga kati Bobi Wine alina John ye manager we nange nina omuyimbi wange yani ye Mwami Museveni ate nga omanyi bano Mwami Museveni bamuyitanga upcoming kati alina hit yakubye Uganda yonna kati omuyimbi wange ate sobola kukolagana n'aba kampu ndala nga nange nina omuyimbi wange so waddemba okola ekivulu wademba okukola wabanga bagoberedde amateeka abapromota tebagala kusaba permission tebagala bintu bingi banange bimulina okuyitamu kati nze okukola ekivulu wano nfuna mpaka ku baluwa agamba bulayimu ampe ku baluwa za poliisi oba zirina mpandikira poliisi nesaba baluwa nebagamba banange ngenda kubeera ku Sheraton na 3 mulumu tebampa ebaluwa nebagamba olina okulaba diso olina okulaba ono bonna nenkola ki nembalaba oyina agamba twagala sniffer dogs twagala checkpoint obuguma bwe batambuliramu twagala kino nembiteeka bwe mba sibirina tebajja kunzikiriza kukola bansaba ambulance kyateeka nina okuleeta Red Cross ambulance ebeerewo balamu nawe okuteeka ekivulu naddala ekyomuyimbi weetaaga clearance okuva mu poliisi abali ekololo kambalageko kino ekintu kimu baluwa yange yiino baluwa nagiwandiika 18 November 2019 request for permission and security ogiraba nga mpandikira Sheraton Kampala Hotel Kanda Bongman nemugamba the event will take place nezino event endala nazo nezigatako okuva nga 25 mpaka nga 3 mulumu kiraba nengamba we promise to maintain law and order during the events and promise to cooperate with any special demands raised henceforth. We shall be glad if our request is given due consideration. Never signing Kampala Metropolitan Police DPCCPS provide kitegedde ne file number ne bagiteekawo kati bano nga baagala okulaba obuzibu bayimirize show yange nga nina baluwa eno nga nagiwandikira mu November kwatalisiti zonna zenspendinze byonna byenspendinze gimpe baluwa eyo
kati eno balua eno ya KCC Director Revenue bangamba sasula sente nengena mu KCC nenkola ki nesasula eya nema eriwa peya nema so kakati eno ye ya National Environmental Management nera ngoziraba nazeera bajwandikanga 2 November banziramu kerere sitawanya abantu kubakubira kerere goberera amateeka nesente zebagala nsasula nenkola ki nenzisasula era bawandikira poliisi director legal bawandikira abantu ab'enjawulo so bino gye gimu ku mitendera gye tuyitamu okutegeka ebivulu tewaliwo byana n'abaana obanga tosabye permission nojja notekawo emizindaalo poliisi yademba okujja okuyimiriza kubanga nema tekukiryalinze yevunanyizibwa kubireekaana jukira kati esabye nema emizindaalo egyo giraba gifeesinze wa mukulu naye omukulu talina kyayinza kwogera wadde alina oba tayagala biwuliza agende mu maka amalala olunaku lwange olwo bannayuganda ogira abantu gifeesinze wano wasula ku nyumba ye naye newagiwulira agamba abasajja babalamu batugira nga bambi musajja watu asirika avaawo ate akola ki kasana ye muyimbi avaawo lwati bwemba simulanze waba talina hit simulanga emyaka ejwedde mbadde simulanga nga talina hit talina hit alina hit yes tujja mulanga